government ebitongole by'okwerinda oba police tebakwata Bobi Wine ne mukyala we Babi. Tuwadde gavumenti ya Mwami Museveni nsale ya ssaawa 48 okuta Dr. Besigye n'abasibe bonna. Bobby Kyagulanyi Bobi Wine okukwatibwa Bobi Wine entebe asimatuse ye okukwatibwa kati Babi agendeddewo ku mukutu gwe bw'atyo n'awandiika mu bukamba obw'enjawulo ayina eddobozi lyatadde ngenda kubanga ndikuliza wabula sokola ekinge 16 bakwatiddwa olunaku leero era nga ngenda kubanga nkuliisa embeera maaso omukeke Bobo eyongedde tewali wali safe ku kitebe kya NUP ate ne wali emagere. Babi agamba bw'ati the African proverb that says a bridge is only fixed after someone falls into water reminds us not to wait too long. Enough is enough. Babi Itungo agamba olw'ebyo bye twawulidde boogera mukyala we Babi ng'agamba nti mwe musobola n'okuwamba Bobi Wine ng'agamba abavubuka nti mwe muli magye gennyini bwe batabakwata nga bambadde uniform ez'abaganibwa n'obukofiira obw'abaganibwa ne batabakwata kitegeeza Bobi Wine mutabani wa President Museveni. Essaawa 48 tuli ku countdown. Gavumenti tennaba kulaga nti eyina kiyatidde bagigambye weziggwera 48 tugenda kulangirira next course of action kitugenda okulabika ndi tuzzaako kati obukenke bweyongedde okusinziira ku gagenda maaso ne mu groups ez'enjawulo era abafuutu soja abangi nnyo we basula baatandise okubanga bakyusakyusa enfofo olw'ensonga nti abasajja wamaggwe ebyaddala sooka olaikinge aba National Unity Platform Babi Kyagulanyi naye ali mu katu olw'ensonga nti naye ku guno omulundi abasajja nga bawulidde bagamba nti naye ali omu kubakuulira amagye gano oba bafuutu soldiers enkyonna nga bw'oyinza okubanga obayita sooka olabemu kati Lewis Lubongoya nga akakasa nti waliwo babiri ababadde bakwatiddwa wabula kati essaawa n'otogera ababadde bagenze ne Bobby Entebbe yo bagamba akusinza ku National Unity Platform poliisi ye bakutte. Our head of mobilization was abducted yesterday, Chairman Nyanzi. We don't know where he is up to now, and that came on the heels of other abductions. Before that, we had a young man called Sharif abducted, and another called Rashid Chinobe also abducted. Those were residents of Nasana. One was picked up from Nasana and taken in a drone. Another was picked up from Mini Price and also taken. Ekiwandiiko NUP ku mikutu gyayo ne bafuutu soja ab'enjawulo mu WhatsApp groups bali mu kubanga batambuza era nga bano NUP bagamba nti 16 ku ba comrades baabwe wali Entebbe Kigungu police ebakutte era nga bano Bobi badde bageze Bobi Wine okwateninga emyaka 46 anniversary y'Abakatuliki era nga bano bagamba the masses have been freed this morning after being charged with incitement to violence era nga bano bakwatiddwa ku nsonga ezitanabakwa zitegereka wabula bano bagamba nti the criminal regime security operatives have continued to aggressively towards our supporters and leaders without any shame. But National Unity Platform wali ku mukutu ogwa Facebook era nga bano bagamba nti ebyaddala okutya kw'amaanyi Chairman Nyanzi bagamba tebanaba kubanga oboolyawo balaba wa gye bamutute wabulanga bano bagambira ddala anti byonna bikyagenda maaso naye nga ebyo weebitibwa ebiriwo bampeta hands nja kubanga nkwa byonna ebiva side zombi nakuwadde aba NRM bakambwe kati nkwada abantu nabo bagamba kanti bakunganya kawungeza kaise nga bagamba nti embeera ya Dr. Kizza Besigye naddala ey'ebyobulamu gyalimu akaseera kano yeetaaga okufibwako ennyo gavumenti ekkirize ono agende maaso n'okulabika nti oboolyawo afuna obujjanjabi aggyibwe mu kkomera gyali e Luzira afuna obujjanjabi obwetaagisa obuyinza okuba nti butaasa obulamu bwe. Ampuliriza ataddeko PAL FM kulera omuntu wa bulijjo kakati bagambe nti baasinzidde akawungeza akaise ku kitebe eky'ekibiina ekya National Unity Platform nga balabula gavumenti nga bagigamba nti please essaawa 48 kakati omu ku babadde wano Makerere Kavule omu ku babaddewo nga balabula gavumenti ye ssaabakunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform Chairman Nyanzi Fred Sentamu mukulu wa Kyagulanyi Robert Sentamu bagambye nti yabadde ku ttiimu eyabudde oluvuganya gavumenti abakuŋŋaanye nga boogerako eri ab'amawulire ku kitebe eky'ekibiina ekya National Unity Platform ne baweereza gavumenti eno bagambye nti mugenda kutuula bakimaafiya singa temuta Dr. Kizza Besigye n'etwala omulala. Tokkirizibwa kunkangakanga mu mbeera eyatonkangakanga mu mbeera eyatontiisatiisa. Ssaabakunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform Fred Nyanzi Sentamu yakwatiddwa akawungeeza akayise
naye n'atwalibwa. Nga bayita ku mikutu gyabwe emitimbagano, omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Yoweri Ssennyonyi, Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform David Lewis Lubongoya n'abalala baabwe bakakasizza nti wali ku nkulungo okumpi n'enkulungo ey'okubiri Ssaabakunzi w'ekibiina nti bamukwata mundu bwe bagenze maaso n'okulabika nti bamuyoledde era ne bamukuba mu mmotoka ne bamutwala mu kifo ekitannaba kumanyika ne wetujjidde ku mpewo nga tetunnaba kufuna statement yonna ndala okuva mu kibiina ekya National Unity Platform ate era nga tubadde tetunnaba kufuna obaolyawo statement yonna okuva ku poliisi naye ng'abeerabiddeko n'agaabwe n'obutambi bwagenze maaso n'okulabika nti bwasaasaanya akawungeezi bwabadde balage bamukwata mundu nga bakwata Chairman Nyanzi Fred Ssentamu Ssaabakunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform abasajja ne bagenda maaso n'olabika nti bamututte mu kifo ekitannaba kutegeerekeka n'okutuusa essaawa ya leero embeera nga bw'etambula. Mbagambye nti babadde bakava okulabula gavumenti nti please essaawa 48 omu ku baalabudde gavumenti mu lukuŋŋaana olw'amawulire yabaddewo n'agenda maaso n'okulabika nti yakwatiddwa. Ekibiina kya NUP tikyakozeseza kigambo arrest wakati mu kulangirira ebyabaddewo bagamba nti yabadde abduction yawambiddwa buwambibwa n'agenda maaso n'okulabika nti yatwaliddwa. Kaakati mu bagenda maaso n'okulabika nti babanjibwa ekibiina ekya NUP bwe kibanja okuteebwa okwa Dr. Kizza Besigye kaakati ate bagaseeko okusaba okuteebwa kwa Ssaabakunzi w'ekibiina Fred Nyanzi Ssentamu nga bwe bigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Kaakati nno okimanyi bulungi amawulire gasoose kutegeeza nti Ssaabakunzi w'ekibiina Fred n'ennuupu kintu kya NRM kati 2026 temulonda kiwaani kya nuupu mulonderera President Museveni. President Museveni asigale nga afuga kubanga bano bagenda kulaga nti baana booli kati NRM tayinza kubanga yeevuganye yokka okiregera okulonda Bobi Wine oba olonze NRM bwe batabakwata ne batendeka abatujju okujjako gavumenti wakati mu kibuga nga Dr. Besigye ali eri avundira mu kkomera Besigye mulaba embeera gy'alimu naye bano bwe bagaana okubakwata 2026 mulonderera President Museveni asigalewo agende mu maaso ng'afuga eggwanga kubanga bano kigenda kuba kitulaze bano bantu be baana be abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka era ne tubakubiriza mu ssaawa ezo okugondera ensala ya kooti ensukkulumu okuta abantu abo kubanga tebalina musango. Ekyo bwe kinaaba tekikoleddwa tugenda kulangirira ebikolwa okwetoola eggwanga lyonna ebiruubiriddwamu okuteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni okukola ekyo amateeka kigagiragira okukola n'okukomya obumenyi bw'amateeka buno. Mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne bannyabo.